Omuyimbi Olisha M afudde ng'azaala. Omukyalo ono kumwe abatamumanyi, ono nno muganda we omulongo babiri Sarah. Omulongo babiri Sarah yiwo ono tewali atamumanyi, buli omu amumanyi. Oyo abasomera ebbaluwa ku Star. Muganda we Olisha M yafudde ng'azaala ekiro ekyakeseza olunaku olwaleero. Naye baganda bange njagala mbabuulire okufa kuno kuzibu. Bw'obanga olieyo ne bw'obanga oli mu kiyumba, baba mutumireyo kakeefusa olunaku lumu okalye. Naye guno omwaka bannange gwo gususse okutta abantu. Bannange abantu bafudde nga tuyingira Christmas wa guno omwaka. Eno owulira nti wali abafiridde mu bbaasi abantu 4, eno n'owulira ono afudde. Bannange kyo kisusse. Mukama Katonda saasira, yandibadde akendeeza obusungu. Omuwala ono Olisha M abadde lubuto, naye yagenda n'akola emikolo gye buvuddeko ne bbaawe. Yateeka vidiyo z'emikolo gye ku TikTok ye. Mu comment section mulimu omukazi yagamba, obbi omusajja wange, naye katulabe nti oba obwo bufumbo onaabuwangaaliramu. Olisha M ono omugenzi kati teyasobola kuddamu mukazi ono, oba osanga yali amumanyi naye teyamuddamu. Jjukira baba Olisha M ono mu Nigeria musajja abadde alinamu kasente. Olisha M ono abadde abeera na UK. Alabika yakomyewo wano e Uganda ndowooza ku vacation na kuzaala oba na kuwummulamu kale, naye nga tabeera nnyo mu Uganda. Kesente abadde alina, okitegeera. Naye omukazi oyo yakomentinga ku mikolo gya Olisha M wayiseewo ebbanga ttono nnyo. Olisha M wuuno afudde, ali mu kuzaala. Alese abaana 2, okuli omulenzi n'ekirala ekito. Luno olubuto lwabadde alina yabadde omwana ow'okusatu. Abadde sisita we omulongo babiri Sarah, era ng'omulongo babiri Sarah ayagala nnyo muganda we n'obulamu bwe bwonna. Kansooke nkuwe vidiyo eno gyewulireko n'abantu ab'enjawulo nga boogera ku kufa kwa Olisha M omuyimbi. Naye nasooka nkutuuseko akayimba kano ke yayimba gwe atamumanyi omutegeere. Vidiyo yiyo. Mujjukira comment section olutalo olwalimu nga mulimu omuwala omulala agamba kakibe ky'obwo obufumbo tagenda bubeeramu. Oyo omusajja we mujjukira. Nzizeeyo okunoonya comments ezo nzikomyewo mu screenshot ku page y'omugenzi, naye omugenzi alayika okuba ya blocking omuntu oyo. Comments ne zivaako. Naye mwalimu olutalo mu comment section kubanga zijjukira saamu postinga. Naye nasanga abantu ba postings nga bono gwa ku mukolo nga gubaddewo inadde. Nengenda mu comment section yenga nsoma comments. Omanyi minze ne comment section tuli bwe tuti. Naye mwalimu omuntu agamba ng'abiwandiise mu Luzungu. Tojja kubeera mu maka go, tojja kubeera na musajja oyo omusajja wange. Tojja fumbayo. Kakibe kikeebe ki. Engamba Enooza bino ebya TikTok era abantu ne baddamu omuntu ne bamugamba oli mubi, oyina omutima omubi. Bamuddamu ebintu bingi. Naye ng'omugole tamuddamu. Kati nzizeeyo ndeete comments ezo. Comments ndooza omugole ya blockinga ki? Omugenzi ndooza ya blockinga omuntu oyo. You people, tuina monitoring spirits. Tukino tukibagamba. Naye nga kitalo nnyo ekya Olisha, kitalo nnyo ekya Olisha M, muganda wa mulongo babiri Sarah, kitalo nnyo ekya muganda okubanga munnanga afudde ali musanya ng'azaala.
bannange katusabire family y'omugenzi omutonzi abagumye awamu ne bbaawe n'abaana babate amabujje galese emabega emikwano n'eŋŋanda omutonzi abagumye kubanga bannange teri mukyala gw'oyagaliza afiire mu ssanya kubanga omuntu ogenda okuzaala bannange kuba kufa awo wabeerawo okusikagana ebintu bye mutalaba spiritually wabeerawo entale zibeeraawo makkati awo mu ssanya era awo omuntu omusabiranga nnyo kubanga luba lutalo lwa kuzaala kyova olaba omuntu wamala okuzaala bamugamba kulikayo muleeba kulikayo mu bunnya bw'emisota babimugamba kubanga wali wabeerawo olutalo sematalo lw'abalwana either okudda ku nsi oba okukkirira emagombe naye nga tusabira family z'omugenzi omukama abagumye tetulina bigambo bye tusobola bagamba bisobola bagumya essaawa zino engatto mwe muzambadde fe abasigadde eno fe tetusobola fiiringa bulumi wabula tumanyi nti obulumi obwo we buli abaali bafiiriddwako naye ate kati mu obulumi bwe muyina buli fresh ebiwundu byammwe biri fresh naye tubasabira mugume tubasabira omutonzi abagumye abanyige buli kiwundu kyonna mwe mumanyi kye muyitamu essaawa ya kakati fe abasigadde tubimanyi naye obulumi obwaffe bwawona oba okitegeera kati ate ebiwundu ebyammwe biri fresh yovola atugamba omutonzi abatugumize baddiya from today siriddamu kunenya muntu ng'anywa bbiya we ebyaddala obulamu bumpi ebyaddala obulamu bumpi Olisha emu agenze mu bintu by'okusaaga abasinga mu mumanyi yegwe gwenjagala baby I love you omwana agenze mu by'okusaaga ogya agenze ku myaka emito nalongo mukama yaba akugumya naye kyonna kyoliko kyokya mukama yasinga okimanya mwanyina mulongo mukama yaba akugumya kyonna kyoliko kyokya nze ekyamazima amatuufu ne kati sinnaddamu kategeera mpulira n'ebyenda bikankana sikikkiriza naye ng'ate kyekituufu nze weebuuza obulamu kyeki waliwo essaala gye ntera okulaba mu comment section ng'omuntu agamba abantu nti tusabire nnyo abakyala abalina embuto basumulukuke bulungi but most of us we take it for granted ono omukyala mbwafudde azaala afiiridde mu lutalo lw'abakyala mungu agumye abantu be bonna naye tusabira abakyala bonna abali embuto tewali kintu kizibu nga kufiirwa muntu wo ng'alimu olwo olutalo obeera ogasinga teyalufuna singa yakoma ku baayina singa teyamuzaala singa navuka singa naye nga kitalo nnyo eky'omuyimbi Olisha M. It's unbelievable yakakola wano omukolo gw'ejjojozi they went for a honeymoon golaba obulamu akyayina eryanywa sanyuka ennaku bwejja ng'oyagala kaaba oli bwakuyisaamu amaaso olunaku lwaleero nzikiriza wensanga omuntu ng'anywa bbiya we simwenako buzibu oba alyambiziye simwenako buzibu oba yeekola biki kabyekole obulamu butono nnyo kitalo nnyo nyini ddala ekya Olisha M muganda w'omulongo abiri essaala kyemmanyi abatamanyi Olisha M ye muwala eyayimba ne David Lutalo yegwe gwenjagala nananu I love you nawe yegwe gwenjagala ansula ku mwoyo antudde mu bwongo afudde olunaku lwaleero ng'azaala afiidde mu lutalo lw'abakyala Sophie Nantogo lwayimbako n'agamba mbu teri lutalo lw'abakyala olusinga kuzaala okutegeera olunaku olwaleero avudde mu bulamu bw'ensi eno inna lillahi wa inna lillahi raji'una era wendi wano ngenda nsabye wali kubanga Olisha M abadde mukwano gwange nnyo abadde friendship wange nnyo abadde buli kimu gyendi Olisha M
simanyi lwaki abantu bange bonna abantu bange banfuddeko Harriet Kisaakye yagenda kufa yali mukwano gwange ennyonnyo nfanfe nanfaako ifirinirako nayengini yanfaako kwege abantu bange bonna abantu bange bomuwendo bula bakoze eki banfuddeko bannange abantu mbaleke beekole baagala okwekola muleke abantu bakyakale abantu banywe kubanga obulamu bwa kiseera wendaba omuntu asanyuka muleka n'asanyuka